Chosen Becky amwana mwala kuke Eriza Rebecca wamne muninkiniwe amanyidwa nga dikiteta Ameri abagalana bano babiri amwana mwala Chosen Becky emyezi ebiri egiyise emabega taligenda maaso nakuba nti ajerabira si myezi ebiri gyokka egiyise emabega wabula omwaka 2024 ali gwasimula bugolo wabula talikoma kubanga agwasimula bugolo ate era mukadde ke kamu aligenda maaso n'okuba nti agwebaza wali obaddekaawo omwaka ne gubeera nga gwe mwaka ogukyasinza okubeera omubi wabula ate mukadde ke kamu guba gukomekereza ne guba nga gwe mwaka ogukyasinza okubeera omulungi byonna bintu bya Mukama Dunda Namugereka yagenda maaso n'okuba nti yabikola ojja kujjukira nti mwana mula Chosen Becky wakati ng'embeera yali egenze maaso n'okuba nti emusukako yagenda maaso n'okuba nga afulumya n'akayimba akali kamanyiddwa nga Ssuubi muno mwe yagenda maaso n'okuba nga atulikira n'agenda maaso n'okuba nga ayiwa amaziga mangi n'agenda maaso n'okuba nga alaajanira omutonzi Dunda Namugereka n'amugamba nti munnaye tonneerabira sembera afazaali onkwateko ku kibegabega sembera afazaali nsembere wooli nkwate ku munagiro gwo mu buufu obufaananako bwe butyo wabula wakati mu maziga mwana muwala Chosen Becky ge yagenda maaso n'okuba nga attulukusa wakati mu maziga Chosen Becky ge yagenda maaso n'okuba nga attulukusa Mukama yari agenze maaso n'okubaako kyamuteekerateekera akamwanyumwanyu koolaba ku mukulu oyo nga yebba wa Chosen Becky wabula obwabba emyezi ebiri egiyise emabega bwali butandise okuba nti butaatagana olw'embeera yali egenze maaso n'okuba nga etuukawo wabula ebyo byonna nga tugenze maaso okuba nga tubyeyitira kutwe Chosen Becky ennaku z'omwezi zabadde 12 nkiddamu ennaku z'omwezi zabadde 12 omwezi guno gwa Septemba mwana mwana n'agenda maaso n'okuba nga addusibwa emisinde paka muleeba nga bw'owulira ekigambo mu Luganda nti tukiyita leeba bakutwala oleebaleeba oba kyekyakiyisa leeba nange simanyi mwana mwala ono lwagenda maaso n'okuba nti atuusibwayo yeekakaba ne sekwekakaba yenna ab'ekiso n'abagamba mudde ebbali bino nsobola okugenda maaso n'okuba nga mbyesobolera buno buntu butono nnyo nnyini ddala mwana mwala Chosen Becky n'agenda maaso n'okuba nga asindika ebbujje era ebbujje lye yabadde alwana okuba nga asindika nesse kusindika lye lyogenda maaso n'okuba nga olaba wabula nkiddamu wabula mwana mwala Chosen Becky olwagenze maaso n'okuba nga azaala omwana ono baawe amanyiddwa nga dikiteta Ameri akasimu kagenze maaso n'okuba nga kamuwulugumizibwa ne bamugamba nti munnange oli eyo okyateekateeka ssala omanye omukulu ono ennaku zino yatandikawo ekiriiro ky'emmere n'alabyeko ne David Lutalo gye buvuddeko nga yagenze maaso okuba nga amuwubirako olubu lw'ekigere era n'agenda maaso n'okuba nga awuuta ku kathupu okuva ewa bba wa Chosen Becky ku restaurant eyo gye yagenze maaso n'okuba nga akola era yagituumya erinnya lya Ameri linnya lye lyennyini so Ameri dikiteta Ameri yabadde eri mu ffumbiro ng'atayalisa piraawo ku wooteri ye ne bamugamba nti ssebo okimanyi nti ozadde akaana akawara musajja wa Katonda yagenze maaso n'okuba nga adduka zambiro agende maaso n'okuba nga atuuka ewali omulungi we Chosen Becky yabadde agenze maaso n'okuba nga amuteerawo ezadde era yabadde agenze maaso okuba nga amufuula taata owa sukaali dikiteta Ameri we yatuuse mu ddwaliro ababiri bano bafunye okuneneŋŋana okw'ekika ekyawaggulu naye ng'ate abantu abakagenda maaso n'okuba nti bazaala kiki ekiba kigenda maaso n'okuba nga kibaneneŋŋanya wabula wakati mu kubanga dikiteta Ameri aneneŋŋana ate yaneneŋŋanye ng'ayombera waggulu olw'ensonga nti omukyala yabadde yakasumulukuka ng'ayinza ate okumuleetera stress omukyala yakagenda maaso n'okuba nti amuteerawo kasukaali mwana mwala Chosen Becky ayo olwazadde omwana ono
Chosen Becky olwagenze maaso okubanga azaala kabebi ne kagwa ku nsi yagenze maaso n'okubanga akatuuma erinnya erya Mutebi Amber Grace Mirembe. Wuliriza, yakatumye erinnya lya Mutebi Amber Grace Mirembe. Kale olabye kyokka omwana mulenzi ono dictator Amiri olwatuuse ku ddwaliro yabagambiddewo nti nedda, oyo omwana si ye Mutebi Amber Grace Mirembe, oyo omwana ye Mutebi Zahira oba Zaira. Abamayinza odisomanga Zaira wabula abalala ne balisomanga Zahira mu buufu obwo. Era mwana mulenzi dictator Amiri yatandise okucacanca nga bw'atambula bwadde eno bwadde eri ku ddwaliro n'abagamba nze njagala okuva n'olwaleero mukimanye bampita Daddy Zahira. Wabula ate nga mwana mwala Chosen Becky ali eri amukuba oluuso agamba nti ono omusajja nno byaliko takimanyi, ono omwana ye Amber Grace Mirembe Mutebi. Ekibuuzo kati erinnya tugenda kutwala lyani? Erya Chosen Becky, erya Mutebi Amber Grace Mirembe mannya ana bweddu, oba taata baby amanya yaga makings okubeera precise obanga mangu nnyo yamutuumya abiri gokka Mutebi Zahira. Luza kye bagenze maaso okubanga ababiri bano bagenda maaso okubanga bakwataganamu lyerinnya lya Mutebi lyokka. Andowooza okuviira ddala wali ku saidi ya dictator Amiri erinnya eryo erya Mutebi we lisibuka ne ligenda maaso okubanga lituumibwa kabebi kano akapya ttuku. Akaana kano kabebi akazaaliddwa kabeera kaana kabebi kakusatu eri mwana mwala Chosen Becky. Era omwana ono bamuzadde ng'alina kilo wazinda 3 n'akatundutundu kamu. Bino nno byonna mwana mwala Chosen Becky yagenze maaso n'okubanga abinnyonnyola. Byagambye nti it's a girl Mutebi Amber Grace Mirembe. The Lord has been grateful. Today is her 50th day on earth. She was born on 12th September 2024, born with 3.1 kilograms. I had a normal delivery, and the Lord has blessed her with a very, very brand cute girl. Wabula Chosen Becky olwazadde yayitiddewo aba make-up ne bamumukuba. Bwe bamaze omumukuba obuvidiyo n'ebifaananyi n'atandika okuba nga abyekubya. Ndowooza y'ono gwe bayita the golden nakawere, ebintu bye bya class. Yayitiddewo aba make-up ne bakamumeta okukakana ng'ebifaananyi ne buvidiyo agenze maaso okuba nga abituwa. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya, agaliwo gwe mukutu kw'oli. Genda maaso okuba nti olikinga vidiyo eno. Thank you so much.